Bannanga abantu abagamba nti nno kiwaani ku ssente z'emyoga ti ebyo byabufuzi banoonya bululu nti eby'emyoga tebagaba ssente. Bannange ssente bazituwa. Ssente bw'ogendayo n'ogobera amateeka ofuna ssente. Nze Namakula Adija abamu mumanyi nga Kudi emmende naye ssente y'emyoga yentuusizza ku kino kyendiko kati kyendaga mumanyi byonna ebyafaayo byange era mbadde mumbuuza ssente nzijjawa. Bannange ssente nazijja myoga okusinziira bwe nali ne bwentuuse tewali ssente bwe nazijja ssente za myoga. Tewali gamba nti byabufuzi balondamu bulonzi bakola ki ssente gyeziri era ssente bazigaba. Mwekwata ab'ebibiina abakulu mujje munneebuuzeeko mufune ssente mutandike otambuza obulamu bukyuke abaana basome embeera ekyuke kuba eyange yakyuka. Gange yenze Ttendo Namakula Adija. Nebaza Mukama okuba tutaddewo. Nebaza Mukama okubeera nga yatuteekerawo ekibiina kino. Nebaza muzeeyi waffe Yoweri Kaguta Museveni. Nebaza nammwe abakulu abasobola okubeera nga mututuusaako obubaka buno bw'okufuna kasente. Era naffe Mukama n'atukwatirako tubeera nga tuzikozesezza bulungi okugeza nga nze. Ekibiina kino bwe nakiwulira nakijjamu bampandiika era mu kufuna okwange bampa $5,000. Wasooka kuseevinga oba kuwabuyata? Nasooka kuseevinga kati mu kufuna ne bampaayo $5,000. Naseevinga $11,000. Sebo. Bwe bampa $5,000 nagula akajoola k'ekkanzu tukagula $35,000 kamunyenye. Bampa $5,000 ko kagula $35,000 n'ebigenderako tubigula $8,000 atiri asitunga. Natandika okukozesa ssente ezo nga ntunga era mu kutunga okwo sobodde okubeera nga mpeereramu abaana bange. Ntunga amakanzu. Ekkanzu emu kisinziira. Waliwo ejjanga ya oda ya $15,000 n'ejjanga za lejja mu kibuga $5,000. Esebo. Kati akajoola ke wagula? Esebo. Kati $3,000 mweta kanzu wali oteeseteese okutunga zaali za kutundibwa ku ssente $5,000. Kabamu kanzu meka? 12 sebo. $6,000 ate gwateekamu $3,000. Abayo sebo. Ne ssente n'ozisasula? Esebo. Twakolamu ya $10,000. Nagikolamu tubayo akajoolako natungamu ekkanzu zaali 4 za oda sookera ddala nga amaze okufuna akaakaboyi. Nga bwolaba ekkanzu emibiri awo tugira baki abagole ate ekira twataddewo gundi y'okutraininga abantu abaana abayagala okugira skills era ndowooza olaba ebigundi bino tusomesa abaana abalala abantu bonna ababa beetaaze kutugamba nti mwana baki naye nga nakyo tukijje mu myoga. Emyoga nze setinga nze newolamu $60,000 nasevinga $20,000 ne bampa $60,000 netandika nange amakanzu kubanga naganyinako nayongerako ku ssente ezo neyongerako nga nze nenyongerako naye kati ku ssaawa zino sobola okuweza amakanzu aba obujoola 2 okwo ekitegeeza nina abantu wano ewange bwe tukoze wano mu ofiisi benkozesa abawera 10 buli lunaku wano bajja wano ne bakola
abantu bameka 10 naye mwabo buli omu tafuna wansi wa mutwalo olunaku bannange alya akola muwa okuva kuleeke nebawa ne langi naye nga mbawa ku mitwalo 6 nebakola ki nebava kuki mu myoga era nebaza muzeeyi kyeyatukolera nze sawa zino nze sirinda mwami nti school fees azabiraawo leta receipt nti ntaddeyo ko bweziti ono omusasuliddeyo bweziti ebyenva siddaawo nti enva talese kameeza saagala kumanya sente banninawo Janguji. Okay. Amanya gange sena makula ntendo Khadija nabeera Mmende. Sebo mwami 7 tweyanziza nnyo tweyanzeege ababaka abo tubalaba batuweereza mu butuufu twetuukira bwetuukizi ku ssente ze twafuna ze mu ssente ze bampa bizinesi yange yeneesooka terera abaana bange mulala ali mu senior 4 nalala ali mu senior 5 era ndi mukazi single mother n'abaana bange 3 era eno bizinesi yange subula engoye enkadde nzimbyemu era naye tujja labayo zezino engoye wano wenkolera tulage nange tulaga zizino zizino engoye zange zonna wano wenkolera zino ngoye enkuzi izo enkuzi zino zisuubula nezingira munda muno nembeera nga zino zengoye zino zengoye kana akajoola ke natandikirako kano ka mitwalo 35 naye saawa zino nagulamu ekyalaani nagulamu fridge eno sina amasanyalaze naye ngenda noonya ennyumba y'amasanyalaze sobola okubeera nga namu nnoonyezaamu akasente naye nga zonna ziva myoga amakanzu gaagano buli kanzu eno gyolaba tugitunda emitwalo 5 eno weeti tutunda emitwalo 5 amakanzu go tuba nagwo engoye enkadde ziizino bakuba mbeera ya budde naye nga nazo zitunda zizino siri mu mbeera mbi sinziranga single mother baana bange basoma kyokulya tukifuna sobola okubeera nga tulya nembaliisa kimu nembeera nga ntifuna era nebaza mwami 7 n'akakiiko katuweereza taata webale nnyo webalire ddala webale tuwa abantu ab'omutima omulungi ne basobola otuwa kasente twava mu nnaku omusajja wange nayakona naye 210 paka tamanyi bifa ku baana n'abaana bange ndi nabo sobola okubabeezaawo nzimba n'okuzimba zimba n'ennyumba naye nga sente za myoga emirimu gino wegikola okusinziira nga bannaffe abalala abanyambako kuba kano akagoye nkaleeta nenkayuza nempima nenjuzaamu nebufuuka obuwero nga bwa njawulo netubugattagatta netusobola okubeera nga tufunamu ekkanzu akati obuwero obwo engeri gye buba bufaanana tuyuza ekkanzu bweti kati wetumala ogiyuza netugigatta n'ogenda kukyala n'ogigatta bagitungako ge bayita amasiira n'ogigatta ne batungako amajoba obulago nefuuka ekkanzu bweti era netugitunda sente mumpimise mwetali mpimise kale omulimu guno ogwenyumirizaamu kubanga nali siina kyalaani nakigula era kati nkisamba bulungi buli kimu nkiteekako n'oteekako obulago bwonna obuteerako wano ku kyalaani tewali buzibu nnyo bwenfunye kubanga sente nzikola ki nzifuna abaana ne basoma kulya ne tulya ne wano mpangisa bupangisa nakuba kati ndi mu kuzimba Twala
kaseera kano akalungi katuwadde Katonda ayinza ebintu byonna. Abantu banyooma ssente ng'ate abazifuna baagala bazirye. Naate nze bwe nafuna ssente zino nessaako nti bbanja era alina okummanjibwa ng'omwana wammanja school fees ne ŋŋamba ne lino kandise ku bbanja nga bwe bammanja ennyumba ne ŋŋamba lino lirina kuba bbanja eritali lya kkaka ery'okwagala nga nina okukola bwe nva mu kibuga nsooka mmanya nti bwe ntuuka ku kkanzu akasoke ke kagenda osasula ennyumba akasoke kanusu bisatu kana kabeeraku akasoke ke kasasula ennyumba obusoke 10 zibe 3,000 abisatu neŋŋamba bwe kisinzira ekkanzu ze ntutte n'okubeera nga nsigyeko ssente z'ennyumba neŋŋamba nti kati okuvuunika kwe kugenda osasula emyoga ze era mu katabo sirinamu nti oba ninamu nti ennyumba ze zisasula era nfuba nnyo okulaba nga sekuritale mugamba ssente zange zibeereyo ezaki eza wiiki ejja sobole okubeera nga sinyigirizibwa nnyo musawa y'okubeera nga bajja otulambula nga bammanja babigayalirira olw'ebibiina ebirala ebyagwa kuba abamu bannaabwe baabalyako ssente baali beegasse nabo n'owulira nti ekyo kyo kyagwa gwendi okuzimba oyagala ssente kayayo gwe onooya ssente ewano yene ennyumba essente ezaava myonga zendi okukolaki zendi okukuŋŋaanyamu ze zino kubanga nasobola okugula wano poloti jangu poloti n'engigula wano miliyoni 4,700 n'entemesaawo ettaka ne bakuba bulooka yene ennyumba gye ntandise okuzimba era mu ssente za myonga yiino yasatu ekisenge bisatu akasitoowa ekinaabiro ebyo byendi okutegeka mu ssente z'emyonga mikodooku mu myaka 5 oba 6 nsuubira okubeera nga abaana bange bajja kuba bamaze okusoma era nsuubira okubeera nga wano ennyumba yange yaggwa dda ngemmanju wano ntaddewo emizigo ku batoyeri era nsuubira okubeera nga ne bizinesi yange egaziye kubeera nga nnene nsobola okubeera nga n'abaana bange baba basobola okubeera nga mbafunira ekyokukola mu ntegeka zange nsobola okubeera nga nteekawo saaluuni kuba ndi mukyala munnasaaluuni njagala bwe mmala okuzimba kuba ssente ziba zisigala zeeyongera kuba mmanyi entambuza yaazo nsobola okuteekawo saaluuni ne nsuubula obuviiri bwe busiya mmanyiyo obuviiri mbumanyi bwe butambula ebizigo zikola nzimanyi n'omwana ng'omu saaluuni gy'alina ettororo omukulu ne botiike kati mba nsobola okwongeramu ne tubeera nga tugaziya ssente eyo kubeera nga teggwa katale y'emyoga bannanga abantu abagamba nti nno kiwaani ku ssente z'emyoga ti ebyo byabufuzi banoonya bululu nti ebyemyoga tebagaba ssente bannange ssente bazituwa ssente bw'ogendayo n'ogobera amateeka ofuna ssente nze namakula adija abamu mumanyi nga kudi emmende naye ssente y'emyoga yentuusizza ku kino kyendiko kati kyendaga mumanyi byonna ebyafaayo byange era mubadde mumbuuza ssente nzijjawa bannange ssente nazijja myoga kuba okusinziira bwe nali ne bwe ntuuse tewali ssente bwe nazijja ssente za myoga tewali gamba nti byabufuzi balondamu bulonzi bakola ki ssente gye ziri era ssente bazigaba mwekwata ab'ebibiina abakulu mujje munneebuuzeeko mufune ssente mutandike otambuza obulamu bukyuke abaana basome embeera ekyuke kuba eyange yakyuka twagala kuwulira success stories kati tweyongeddeko kyemuba mukola oba kyemuba mumanya nti teri kyoyinza kukola ekitali mu kusomoozebwa tomanya naawe oyinza okukola ki nze ndi musajja abuulira ku bayibuli y'enjiri oba enjiri ya bayibuli manyi nti nno obulokozi lugendo kati ne bizinesi luki oyinza okusanga ekikuziyiza mu kkuba oba ekintu ekiyinza okukusuula kati kyemulina okukola kwata ku munno ku mukono
ate abalala ekituleetera obuzibu kwekweka jangu obuulire banno nti naye bannaye nfunyemu okusomoozebwa kuliwe ntya munyambe toleka kuggwerayo kati abantu abasinga mbawo akantu katono nnyo akaleeta okwewala kuno mukulaba omuntu ekizibu kye balina abasinga bwe yeewola bw'afuna ssente ate sijjadde okusasula ebigula agenda kubigula wala wali naye n'atayagala kusasula oba oyagala nga weewole era ebbanja libe nga litambula nga ate ne bw'osasula gye weewoza bw'osasula zinaate n'obusaba endala kwe kusuubira nti leero nsanze ensente z'obwegassi abasinga nga bagenda ne batereka ssente okuva ku January temutera gabana mu December kati ntera okubabuuza ebibuuzo nti ku December mugabanye okoze mutaana nebeganisizza bitwala mu nyumba yo nontegeera kati noonyayo kyokola ekikyo ekivudde mu ssente zino zijje wano zizzeewa byako katono so siga nti kanisa mupulaningira ssente zino zemusembyeyo zonna nga za kugula ebintu ne biggwawo mu December ate size zituuka nga ne Christmas etuusi n'ozikozesa zonna ne ziggwawo nga totereseeko enkumi yesu jakulaawo ng'otyana abakula obange omuti esente ezigugula ekitole ekyakawowo kigula omuti ekikomera kya kyaki ekisemberayo tolekyengu okusookera ddala nga woofiisi ya bodaboda eya Sacco tulina pulojekiti yaffe egenda maaso ey'emyuga era pulojekiti eyo erina olukiiko nga olukiiko luliko executive y'abantu 5 omwezi Sseggemme John Bosco, Babazi Stella, Mukonde Charles, Colors Livingstone ne Walusi Patrick nga executive. Era mu structure yaffe nga y'obukulembeze tuyinamu olukiiko lwaffe olwa supervisory committee, tuyinamu loans committee ne vetting committee. Bamemba bajjumbidde ensonga eno era ebadde etambulidde ddala bulungi nga bwetwogerera tugendedde ddala mu bamemba abali mu 488. Mu mbeera efaanana bwetyo twagala nnyo nnyini ddala okwebaza enteekateeka ya gavumenti kubanga etukoze bulungi. Twagalira ddala okutuuka ku mbeera egamba butya ofisi yalibaddewo etya. Ofisi yaffe eno bwe yamanya pulojekiti yaffe ey'emyuga wakati nga tuyambibwako Town Council ba CDOs ba commercial officer twafuna registered certificate era ebintu byonna bibadde bitambula bulungi. Mu mbeera efaanana bwetyo twebaza titwafuna ssente zaffe ez'emyuga obukadde 3 era ssente ezo zituyambye nnyo okusobola okwekulaakulanya nga tuyita mu bamemba okuzeewola bwe bagenda bwe bazizza zisobole okubayamba mu kwekulaakulanya. Era twebaza nti obukadde 3 bwe twabufuna twagenda mu maaso n'okukola ebyo byennyini ebisobola okutukulaakulanya. Nga bwe mbagambye nti bamemba baweze era bangi ddala, ssente zitambudde era ekyamazima basobodde okwekulaakulanya. Mu mbeera efaanana bwetyo tusobodde n'okutondawo pulojekiti zaffe ez'enjawulo okulaba nga tugaziira ddala bulungi nnyo mu nsonga eno ey'emyuga nga twatondawo pulojekiti ey'okugula obupikipiki obubodaboda
nga batugabira bammemba era still kulon basobole okulaba nga beekulaakulanya. Wakati mu byonna newankubadde ng'ebintu biba bitambula bulungi nnyo tebasobola kubulamu bibasoomooza. Ebisoomoozo byo bibaamu era mu ebyo ebisoomooza sako yaffe eno mu nsonga y'emyuga. Ekyamazima ensonga eno abamu ku bamemba baffe baali bagikwata bubi nga balowooza nti ensonga ya byabufuzi abali mu langi bweti ne langi bweti be balina okubeera mu ssente ezo. Era twesanze ng'oboolyawo abantu abamu okubajjayo okubaleeta tekibadde kyangu, naye twebaza tebatandise okumanya ekituufu nti ebintu byakwekulaakulanya. Kubanga ekyamazima ssente z'emyuga ng'ozeewoze ng'ate obadde memba tezirina makuba gali awo. Ekyo twebaza nnyo pulezidenti nti ensonga eno ey'oku bamanerenda gye twagenda nga batuwe ssente looni yaabwe ate nga batuggyako ssente empitirivu eyebadde eweddewo. N'olwekyo mu bitusoomooza bammemba babadde mulimu abakyalina endowooza eyo. Ekisoomooza ekyokubiri, bammemba bwe baawulira nti pulezidenti atuwadde ssente z'emyuga egyo obukadde 3 balowooza atuwadde buwi, so ng'ate yali ntandikwa yali nnyongereza kweyo entandikwa gye twalinawo. Kitegeeza nti mu sako yaffe tulinamu enkola y'okutereka n'okwewola. N'olwekyo abatayagala kutereka bo balowooza nti pulezidenti atuwadde buwi twekubeko enfuufu. N'olwekyo tusanze obuzibu nga n'abaagala ebyobwereere obaolyawo bakyaliyo, naye twebaza nti tukwataganye ne bakamansi office ne CDOs baffe naddala ba Kajansi Town Council okusobola okusomesa abantu abo okuyingira mu nkola eno eyaffe ey'emyuga. Naye ekirala mu bitusoomozezza mpozi obaolyawo bammemba okuzzaawo ne kibadde kibasuulibwamukko nga yatwala ensimbi ezo kuzizza ebiseera byetwakkaanya akugamba nali ku leediyo pulezidenti n'agamba myaka 2 banga bweriti kale naye ebadde challenge. Naye twebaza tugenze tubasomesa okulaba kutya bwe bayinza okuzza ensimbi za looni ze baatwala tusobole okwekulaakulanya. Kale nno ekyo nakyo kimu ku bisoomoozo bibadde bitusoomooza kyamaanyi nnyo. Mu mbeera efaanana bwetyo so nga si nnyingi ezo mu bisoomoozo, naye nga wakati mu byonna twagala nnyo nnyini ddala okulaba nga Kajansi Town Council boda myuga sako ebeera ku maapu y'emyuga gyonna mu Kajansi Town Council. Kubanga ffe bwe twagamba tusimbudde tetusobola kukkiriza puroguramu za gavumenti naddala eno eyakulibwa ofisi ya pulezidenti okulaba ng'eseebengerera. Singa gavumenti ebanga etukwatiddeko mu ebyo ebibadde bitusoomooza netuteera ensimbi mu nsawo yaffe y'emyuga tusuubira okubeera nga tugenzedde ddala mu maaso. Njagala okusiima n'okwebaza. Njagala okwebaza ennyo pulezidenti wa Uganda bwe yalengera ewala n'agamba nti nabo ba boda abaana bange bazzukulu bange bafune enkulaakulana ne tufuna obukadde 30. Njagala okumwebaza ennyo. Njagala okwebaza ennyo minisitule yaffe eya microfinance. Ekyamazima yalwana okulaba nga naffe ababodaboda mu Kajansi Town Council ku ssente z'emyuga tuteekebwa ku mwanjo. Njagala okwebaza nnyo disitulikiti yaffe ey'Ewakiso bakamansi officers. Njagala okwebaza ennyo bakamansi officers baffe aba Kajansi Town Council. Nsingira ddala okwebaza ba CDOs kubanga be baatutandikako ne batusomesa ne batuleetera abasomesa ne batuteekateeka okulaba nga tutuuka ku kkula lino. Wakati mu byonna njagala kwebaza gavumenti olw'okulaba waba bodaboda era nnyongera okugisaba tetulekerera mu buli puroguramu eze. Njagala kumaliriza neebaza nnyo olw'enteekateeka eno olw'okulaba nga Kajansi Town Council nga bodaboda tuteekebwa ku mwanjo era tutambula bulungi
njagala okukakasa ofisi ya pulezidenti waffe omulungi sente z'emyoga twazifuna zitukoze obulungi bungi tutambudde nazo tutambula nazo zitukulakulanyiza era singa tunaaba twongeddwako kukagula nti akalala tweraba enkulakulana ey'amaanyi mu maaso mu mwaka okuva kati myaka ng'ebiri ng'aba bodaboda tetukyagenda mu banka kwewola n'ebigambo ebyo njagala okwebaza ennyonyi ddala olwa projekiti y'emyoga era ngamba nti wangaala Uganda wangaala nnyaffe wangaala pulezidenti wa Uganda sente twebaza tosooka ddala okwebaza ddala gavumenti esokutuwa esente ezo giyita ensigo tukulula ngaafe abali abawansi ate netuddamu netwebaza tawuni kanso y'ekajjansi awamu nga tukulembeddwamu abasomesa baffe abatusomesa mwani mukisa ne vaisiwe bolasidi bakabulinde abatuyamba okubeera nti batukwasaganyizaako okola nga sente zitufuna bafuna $3 million gavumenti zeyatuwa tubeera nga tambulizaako mulamwako tutambuze tulabe nawe twazifuna twagezaako okola nga tuyita bammembers bonna netubalaga gavumenti etuwadde ensigo yatusuubiza etuwadde kyekino olw'ensonga eyo lubeera amateeka gali ge baatuwa tutabire nga twebbulula kubeera ntituyagibwa kuba akaseera ke twalimu kaali kafu nnyo bakaba mu bulwadde bwa covid kale tubeera nga zatuyambayamba abaana bafunyemu bafuna okutuuza tonotono n'ekyokulya ewaka abantu batasobola kyakalulanga lufuna tuzifunye abantu nabeera nga abadde alina bizinensi ye capital ow'emitwalo 10 wajja neyewula ate yeyongerako n'agenda ng'agenda yeyongerako kati awamu bugezi okulaba nga bafunye atuuse mu mitwalo 5 yali mu 10 wala bawerezeewo akakadde wakakadde nabo bakyenyumirizaamu era ngaku sawa tubeere nga tukukola nabakubadde kale abamu bajja nga baagala sente nga nnyingi ate nga gavumenti yatuwa $3 million njagala baganyulwa essaawa eyo abaganyulwa baganyuddwamu anti abameka nemba figa y'abamemba abaganyulwa muzize kubanga tuwezezza nga 13 wabula kati tugeze kutuba nga tuli mu 6 gamba zigenda zigira zitambula okusingira kwa session etugyaga tuzitambulamu batera nayo tufuna n'amawulire okuva mu bakyamaanizi baabwe tubabuuzaako lipoti nti abamemba bamwe bali batya tubabadde bubiira bagenzi bakisanyukiramu bagenzi bakusikinga nti yeyongerako ayongerera mu biseera by'omu maaso olwokuba nti twafunayo esente ezo twazimu twazifuna tugaa nti enziza y'abantu eno engeri okuleeta katukoleyo kisobola okuba nti kitwetera ssente olwokuba nti tulina ekiruubirirwa mu maaso gamba ngaokufuna okukolera ffenna nga tufune nti oba tusobola okugula akataka ababazze bonna tuba nga tufuna tusinkanamu tubeere nti n'omulamuzi waabazze Uganda n'atuuka mu kajjansi n'abuuza abantu bayiriddawa basangibwawo lwabazze asobola okusanga ffenna ab'ekitundu kyonna atuwateekola nawe olaba nti okukola erundi yanjawulo eeta abalamuzamu atuukaawo nalaba nti eno watuma ab'omu mubujjawa mukozesa byuma mukozesa tukozesa ngalo zaffe tubeera nga twetaaga tubeera nti maaso tugoberera ekigenda kyo tubeere nga twegattiramu tubeere nti n'abazze atusanga awantu awali wamu tubeera nga twagala tubeere nga tunoonya awantu wetusobola okugula tubeere nga tukolera awantu awo abazi babeere nga basangibwawo bakasitoma baffe tutalitekinga nti mu Uganda bakasitoma bino abantu abamu bayitibwa bumanyi naye ate we bazze okujja nga bajja babira tuleka ku display n'ayita ku kkuba wagenda n'akiraba agamba yeekanga wajja n'akyama tugala kuba nti tageti yaffe ebaddeko neyabafulinazi abalambuzi ne bajja ne balambula tubabuza ate wagenda kiraba nga kyangu kyakupaakinga ajja n'akipaakinga bwati alaba nga kisobola okujja mu briefcase gy'ayina n'abeera ng'akitwala
kati nga olaba akameeza epangulukuka ate kyakunya kirabulungi nnyo olina alaba ngaemwanguyira okutwala ate nekyongera okutunda Uganda wamba muza nti lwakijjeewa nti nakijje Uganda eyo bikolebwa eyo ate nga bikolebwa mu miti kiranga kituyamba kitutunda ng'ensi naffe ffennyina okuba nga tukyenyumirizaamu baabo tujja ekyokulya kati ati ono bwetulaba olaba ono emiti egisinga obungi tukola mu miti emigundu ng'omugavu omuvule awogani okusingira ddala esatu egyo okusinga okukolamu ate tosobola kukola mu kalituusi oba kirundu munaku oba kirundu aba munaku teekamu eriiso lino batusobola liteekamu nti libuukayo ate nawe anakituulako kyangu amangu okumenyeka naye kati kino kiwangaala okutuuka ku myaka egiwera 7 nga tekalina kutekaladde okuba nti omuti mugumu gange nze Kirene Rogers era nga nze nkola nga secretary wa Emyoga Carpenters mu Kajansi Town Council naye Emyoga yes bagireeta era gibadde gibedde nti gisobodde okubeera nti giyamba abantu bangi naddala abavubuka abeegattidde awamu nga ffe mu bwa Carpenter naye nga mulimu okusoomooza okwenjawulo kwe tusobodde okubeera nga tufuna okugeza nti engeri gye ziri nti ssente zino za gavumenti yazireeta kwegamba abantu balina mentality eri egamba nti ssente za bwereere za pulezidenti engeri gyeyali nti yazituwa yatuwanga kutwebaza kasiimo kati bagejja ne bazeewoola naye ne babeera nti basobola kubeera nga basobola okuba nti bazizza kati nekubeera nga kusomooza kwa maanyi ate nga emu ya ssente zino kubeera nti bazireeta babeere nti bantu bazeewoola ate nga era bazikomyawo n'abalala babeere nti basobola okubeera nti bazifunamu oba basobola okuziganyulwamu kati bwe nekubeera nga kusomooza kwa maanyi kati okusomooza okumu okulinga okulala okulyuka le kwandibadde emirimu gyaffe gye tukola nti ebyenfuna engeri gye biri nti si birungi kwegamba kireese obuzibu bw'amaanyi okubeera nti abantu basobola okuba nti bazza nekibeera nga kiribadde kizibu okuba nti abantu tebasobola kuzza mu budde nga bwe balina kuba nti bazzaamu ssente okugeza nti omuntu osobola omuwa ssente ng'asobola okutwala looni ng'egenda kuba ya myezi kakweze ng'esatu nabeera nti asobodde kubeera nti akikola azituukiriza okuleeta mu myezi 3 olwokuba nti nno ebintu ebitambudde bulungi nekubeera nti mukusomooza kwa maanyi nnyo kwe tusanze nga ffe aba Kajansi Town Council Carpenters Emyoga Sacco kosi embeera endala eringa eriwe era okwandibadde okusoomooza nti kati emirimu gyaffe ffe gye tukola nga gino egya Carpenter tubadde tulina embeera ey'ebyenfuna ensibu nti nno ebintu bye tukozesa materials yalinnya wa bbeeyi kakati awo kibadde nakyo kizibu kinene kati ogenda nti nno omuntu afunye looni agenda abeere nti nno aziteeka mu carpentry we nti nno akola carpentry ogenda okwesanga nga ate tasobodde kubeera nga azikomyawo olw'ensonga nti aba omu akoze loosi olw'embeera y'ebintu nti nno byalinnya tebitambudde bulungi kwegamba konako ne kubeera nga kusomooza kwa maanyi naye nga challenge ezo nnyingi nti emu eringa endala nti kale gavumenti yesu yatuwa miliyoni 3 naye kale sente ntono okusinza ku nnamba y'abantu betulina abantu aba baagala okukola babeera bayitirivu naye obuzibu nga sente tulina nga capital working capital mutono kati awo ne tuba nga tukubira ate disi gavumenti omulanga nti besobola okubeera nti etwongerakukko ku sente ezo capital waki tubeere nti tusobola okubeera nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tukola ki tuwola bannaffe abamu abalala nabo babeere nti basobola okubeera nti batambuza emirimu gyabwe ate babeere nti obulamu nabo busobola okuba nti bukyuka naye nga puroguramu yo Emyoga ebadde nnungi era ffe tugisanyukira era twebaliza ddala ddala pulezidenti okuba nti yagikola ki yagirowoozaako n'agireeta